Bayimbi abasinga mu Uganda asinga okukuba live twetwogera ku bayimbi mwe mwamanyira bano abakuba bino ebigoma byammwe ebya siri naye twogera ku live music and live band. Irene Kayemba olunaku olwaleero ali mu maaso gammwe era nga mweteefuteefu okuddamu ebibuuzo byammwe byonna bye mumubuuza ku music career ye, wa waatuuse okuva we yayingira endongo, biki byaliko, project ye n'empya eya property. Ebibuuzo bingi mbadde mwagala okumubuuza, so tusazeewo olwaleero byonna tujje tubibaddiremu wano tubinnyonnyole. So nja kumwaniriza ababuuzeeko asooke ayogereko ne ku project empya eno eya property atunnyonnyole eri ku ki era etegeeza kimwe tukwaniriza eri bannamawulire ba Uganda yonna n'emirirwano. Mbaaniriza nnyo mwenna mu kiti kyammwe oba mu biti byammwe. Amanya n'eddoboozi Irene Kayemba muyimbiwo. Mukulu nga bw'ayanjudde nti tuli ku project efulumye, project bagiyise property. Omuntu yeebuuza property kyemu. Irene yayimbye ku nnyumba, yayimbye ku ki ndidda. Irene yayimbye ku mbeera ffenna gye tuyitamu nti oluyimba luno bw'oluwuliriza abantu abasinga bwe bakutunuulira engeri gy'otambulamu nga wakavubuka olina w'otuuse omuntu agamba nti fubuka oyo muyaaye, omuwala oyo muyaaye, neyeerabira nti bw'oba otandika ebyo byonna bikola ki bibeeramu mu bulamu. So waliwo time gy'otuuka n'ogamba nti ono baagambanga nti muyaaye nange nga bampita muyaaye naye kati I feel like he's my property. So oluyimba kye tuba kinalutuma property because bwe muba mutambula obulira ono nagamba oli muyaaye onaakola bw'ati onaakola bw'ati naye bwe mubaako we mutuuse then you become like he's my property. So oluyimba mikwano gyange bwe tulwise nsaba ebibuuzo byammwe buli muntu yali agadde okubuuza ekintu kyonna feel free. I'm here. Property ebiseera ebisinga omwe yasaba okuyimba ku property yali ayimba ku bakyala. G'ogambye oyimbye ku mukwano naawe era yasembayo yeetonda gwe tebakwetonze kuba bamuwabira mu kooti nga bamugamba kimenya amateeka okugamba nti your woman is your property. Ogenda okugamba nti you're my property. Omuntu aba tagambye nti gw'ogambye like onfoosinze okwogera ekigambo nti you're my property. So mukyo nze nkyogereramu line y'omukwano like nga bw'ontula nogaa nti mutuufu ono kyali mukwano gwange like oba ontegeera akuwa kamfati akuwuliriza akubembejja nogamba ono waatali. For example mwe bannamawulire mwina ebintu bye mukozesa nti okozesa kamera okozesa essimu kyonna kyewalikozeseza okufuna kyoyagala. So omuntu bw'abanga akirina bw'obanga gw'okirina mu ngalo bw'oti owulira nti it is your property because kikuleetera kyokola ki kyoyagala. That's why bwe ngamba nti mukwano gwange lava wange mukyali wange is my property. Ba activists bavaayo ne bagamba okutuuma omuntu property oba omuntu tenga object. Ate naawe example gy'otuwadde ogigerezezza ku objects ne bagamba kiba tekikkirizibwa a human being okumuyita object era kyebaali balwanyisa nga tebabyagala bibeerewo. Bo balina layini mwe baali batambulira. Irene Kayemba ali mu kutambulira mu layini egamba nti nze nfudde mukwano gwange okuba nti bw'aba asobola okumpa buli kimu kyenjagala in terms of okwagala okumpuliriza okunsuuta nze mpulira nti he's my property because he also believes I'm his property. Omuntu ayinza okwebuuza music yono omukola just for fun just because family gy'ovamu bonna bayimbi oba olina nnyo ekyamanyi ky'omwagalamu ekimukozesa ekituufu kiri lwaki okola music oba bulwabikola ekisookera ddala mikwano gyange abagitulaba oba n'abayimiridde nange wano nze Irene Kayemba nasoma performing arts Makerere University. Irene Kayemba nzalibwa mu family erimu abayimbi. For example mama wange yali muyimbi mu church. So nze ng'omuntu it's not like omwami oli bwayogedde nkyagala mpulira nsobola okikolera nga bwe nkikoze ate ngenda kituukiriza. So si nti kiri kyayogera totuukiriza kalongolo ku baganda bange bayimba bakulu bange bayimba kati kambuuzeeko buli muntu bw'abeera nga mu family mulimu dokita buli muntu alina kubeera dokita.
n'abamu basobola okusoma nabo ne babusoma so kitegeeza kiva mu kwagala kw'omuntu okukola ekintu ekyo kyakola kyayagala not because oli yakikoze n'oli yakikoze so far kati wadde music for like 7 years 5 years 4 years emyaka ena industry ogifindinze otya naddala nga gwe omuyimbi wa band ekisookera ddala industry yakabi enyuma because ekuwa okumiitinga abantu nga bano mu nsi muno ekisinga obukulu mu byonna social capital nti leero bwe mba meetings omukulu oyo kigenda kunyamba nnyo bwoyi bwagenda okuntuusa wanene nnyo ate nange bwe ndi mutuusa waki wanene so music talina buzibu basically mwakabi tonamufunamu buzibu bwonna sinakufuna buzibu wasange kubo bato balyera mulimu bato bange ne bakulu wasanga balyera ne mu music kati nze muto nze baby mu music so balyera to a bigger extent nange nkoze kyenyina okukola waliwo wosanga ng'ekkubo lyere n'oli n'agenda nga ddugaza liddugaze ne Irene bwazze mu kkubo ly'Abaganda bye bakolawo ayeze n'atukuza. Speaking about Kyagulanyi's family mwena basentamu's family atugimanyi nga family ekuba music omukambwe raga because batwanga bayaga ba badman naye ati gwe twaba music gwoyimba ali differ okuva mu waabwe gwe bayimba lwaki wasalawo tenge janwene eyokuba nga ate gwe music gwoyimba talinga owaabali because owaabali yetulanga owa badman olaba otandise n'ekigambo bayaaye kyokola nange navudde ne ngamba bagamba ndi muyaaye naye ng'ekituufu ky'ebigambo buli muntu aba alina entegeera ye n'engeri gy'afulumyamu ekigambo kyabakoze eki kyabafulumiza era n'ogamba nti bayimba ba badman ndowooza buli muntu akola ekyo kyasobola okukola bw'otunira baba yawe misiki gwayimba siwewa mukulu Kyagulanyi abamu gwe bamanyi nga BOBIWINE bw'otunira Mickey Wine misiki we gwayimba siwewa Dax Vibes bw'otunira Banjo Maani misiki gwayimba siwewa Irene Kayemba kitegeeza nti buli muntu alina kyasobola okufulumya mu ngeri ye ne mu busobozi bwe mutukuleyo concert ya Kyagulanyi family mpozi kye nali soose okuterezaamu ogambye nti Kyagulanyi family tuli Sentamu family mukulu Kyagulanyi mutukuleyo concert ya Sentamu family buli kintu kyonna nze kye nali suubidde kibeerako n'entandikwa ate every step starts with one step so kitegeeza nti Irene ayingidde mu music baba yawe yayingira katujja kunoonya bunoonya kigamba kati tukikubye tutya okuba nti Sentamu family tukola ekyawa that time is coming ekintu kyonna ekiri related to music it will be there okay twali tuludde ebbanga ddene nga tubanja kolabo ya Mayanja family finally ne bagikola eva match bagikola late ng'omuyaga tusuubire okulaba Sentamu family nga yeegasse wamu n'ekola y'oluyimba bagamba nsululosuna kitegeeza bwe nkugamba leero kye naakola bwe naakifulumiza tekijja kuba surprise ebbanga lyamaze Kyagulanyi nga tagenda ku stage atalinya kusenya bamugana nga family kibakoseza kitya kitukosa nnyo okubanga nti BOBIWINE bw'alinnya ku stage n'ayita Irene Kayemba don't you think abamuwadde level Mickey Wine BOBIWINE nga yamusosewo n'amuyita abatamuwadde level so kitegeeza as a family then another thing as a family we also miss message gye yatwalanga mu bantu nti yes mugiwuliriza naye bwe yalinnyanga ku stage n'akugamba nti obululu tebutwawula I think kyawulikikanga nnyo okusinga ate bw'omuwuliriza obuwuliriza n'ayimba ku kulwana maka n'ayimba ku so I think as a family we miss that because muntu alina okuba nga alina abantu kye bamuwuliramu yes waliwo wateeka obubaka ku mukutu gwa Facebook olaga nti olaba otabalima kulungi abasirikale olwa tusaba otuyitira mu ngeri emabikali embeera eyo ekisookera ddala neebaza Katonda nti kyali mulamu era neneebaza Katonda nti yansobozesa okukiteekayo because ebiseera ebisinga ekintu bwe ekito bwe kituukawo omuntu atya n'okutya n'atasobola kuteekinga step what happened
bajasi lwaki mbayita bajasi tekyawula abajasi ku poliisi ye uniform nze bwe nsanga omujasi ntegeerera era bwe nkugamba nti omujasi togenda kumbuza yabadde wa poliisi oba onfuna so kitegeeza yali mu uniform ey'amagi ng'akutte emmundu unfortunately ekyewuunyisa bana ebiso babirina so twebuuza obeera otya n'emmundu ate n'obeera n'ekiso ne tukubira poliisi ne bajja they did what they did tebabasangawo omuntu atamanyi waffe oba ewange wembeera waliwo akagendo like waliwo olusuku side ne side so bafubutuka mu side za lusuku ne bayimiriza emmotoka yasooka negaana okuyimirira eyokubiri neyimirira bweyimirira ne bababuuza boosi wa mwali bawoga taliyo alazeewa tannakomawo bamugangenda ne batambula ne bagenda I mean ono naavuga nakola ki n'agenda so basically that is what happened. Bampita Smith, katwebuuzeemuko. We've seen families in our music gazina, just carrying up one message ya family. Given the fact that Chakuranyi yalinganga yasooka okusoolooba mu family y'abasentamu ng'alina message ya carrying up music ye. Okuba kale tumumisinga, do we see any of you, bagwe Irene, okubanga ofaayo nawe n'okalinga the same message? Yakyabula eyabasentamu era oba oli awo kusuubira okubanga naawe kubanga tulabye abasinga balinganga abeenyigidde ebyobufuzi ku different levels chairman Nyanzi kyalo katwamula ne kuwa MP Kyagulanyi Yesu amwongerako kimala kusuubira okujjako ku bawoman MP oba chairman oba owabakyala akira ku message tugenda ne kwekyo kyokka message ekisooka bw'owuliriza ennyimba za Irene Kayemba mulimu oluyimba lwe bayise Better Country. We wanna see a better country, the one we believe and trust in. Kitegeeza nali nnyimba ku nsi yange. Bw'owuliriza oluyimba nga woman nali nnyimba ku bakyala. Abakyala nga Irene, ayise muki, atuuseewa. How can I inspire other women or mothers that abatudde obutuuzi ne batya nti tesobola kukola kino because of ABCD. Bw'owuliriza oluyimba lwe bayita musajja ki, abami b'ennaku zino nabo basireyinga nebeerabira n'emirimu nti alina okuza omwana tulabye ba single mothers there are very many not because they are not good wives at home, not because they can't respect their husbands, not because si kye kibalina okubeera naye because n'abasajja abamu basuddeyo gwannagamba azadde omwana n'omusanga azaddemu oli okuzaala abaana it is very fine kubanga ffenna kyetwagala okuzaala naye bw'oba ozadde otekinga owaayo obuvunaanyizibwa okutuukiriza ekyo lwaki ozadde omwana oyo so ennyimba zange mukwano zirimu ekyo obuuziza ekya politics buli kintu kirina obudde bwakyo era bwe kiba kituuse nga Irene wangujja era mujja kumulaba mbayite emagamba abange ABCD naye bwe kinaaba tekinatuuka nyinza obutakyogerako nnyo kamugamanyizana kino ebiyingi okukyabasajja okusilayinga nabe kintu by default batutanye okulaba namusajja oba nabasajja wakisinzira ku kyokuyimba because bwe twatulaba abawandiisi b'obutabo twalabye akamaama n'abagereka yakawandiise nga bakisinzira ku ebyo byayisemu mu bulamu bwe n'ebintu byeyatubuulire tutamanyi gwe okuyimba akayimba ako kyava ku bulamu bwo nti abasajja tobaagala abako oba gwe walina yali asilayinga nnyo oba gweoyimba gogenda okufuna ekibuuzo kya ttabu ekibuuzo ky'omukwano omanyi abayimbi bwe tuba tuyimba ebintu ebiseera ebisinga tetuyimba kituliko tuyimba biki ebihappeninga mu society because tuba bwenze bwennyimba abantu nga 10 bampuliriza naye ate omuntu omu asafalinga eyo ayinza obutasobola kubakola ki kukyogerako so nakiyimba nga nkijje mu lifestyle gye nakulira mu geto kamoja ndabye ebintu bingi nnyo oli ne bamuzaalamu oli ne bamurepinga oli ne bakola ki so at the end of the day abami ne batafaayo kugamba nti muzadde mwono naye mufaako ntya ate basingle mothers bangi nimbye so it's life experience gye tuyitangamu Irene Kayemba ne mukyala mufumbo nyina abaana okay so I look at abaana bange balize eki mu music gwenyimba Irene Kayemba oli mukutu ekyo kya mu Uganda
ebibuuzo byange biri bibiri ebyokya mu Uganda sibalaba ku binyogo yeko ku bakyala nga Wintala talina wa mu famire ng'aluddamu ne zibakolera naye mu families endala lwaki totandisibwa otyo? Ekibuuzo kyo ekisoose ogambye oyinza okuprotectinga omanyi bw'oba okola ekintu gwe nga ssenga w'abaana nze nga ssenga w'abaana bw'oba okola ekintu kkiriza nnyo nti buli muntu alina endowooza ye kkiriza nnyo nti omutwe gwo n'ogwange n'ogwoli buli omu aba alina kyayagala okuggusa naye mu ngeri gy'agenda okukigusaamu number 1 omwadvisinga number 2 muwulirize gwe togamba bugambye nti buli asibye enviiri abeera muyaaye nze mumanyi so it's not all about defending the family. Number 2 ogambye okuddamu ennyimba nakugambye buli kintu kitandika n'ekistep eki Irene Kayemba bw'anaatuuka ng'awulira mu butuufu oba record label mu running ng'egamba nti Irene this time ogenda kweddamu oluyimba lwa baba yawe oba edi yawe oba olwa Mickey Wine I'll go for it. What is your take ku bayimbi abaddamu ennyimba? Recently wawaddewo akavuyo kangi nnyo ku luyimba lw'omukulu olwa Born in Africa. Gwe ng'omuyimbi akudde ne mu famire erimu abayimbi atali omu babiri. Olowooza ki ku bayimbi abaddamu ennyimba z'abalala era kiki ekyakwakulizo kyo what are the steps ezandadde zitwalibwa omuyimbi nga gwe ogenda okuddamu oluyimba lw'omukulu n'ekyose? Ogambye kyokuddamu oluyimba omanyi okuddamu oluyimba kitegeeza olina kyosanzeewo ambuziza ekibuzo nayeragadde namulabeko ne maaso muddemu ekibuzo kyange nga mutunuliddeko bwekyo ekisookera ddala okuddamu oluyimba kitegeeza waliwo ekiriwo gwe kyoddamu its like painting yo painting ekifaananyi eky'omuntu kyakoze eki already kyakubye mu kuddamu oluyimba tewali kizibu kyakuddamu oluyimba there is no problem okuddamu oluyimba netwebuuza ekintu kimu oluzzeemu otya enziramu y'oluyimba lwo ye matalinga ate jjukira nti bw'oyimbira buli muntu alina ekifaananyi kye yali yagadde osiige naye gwe n'osiiga ekikyo ng'omuntu ali mu kuddamu ki oluyimba olwo asubire omukulu oyo muzzeemu bulungi. Irene, ogambye nti wakulira mu ghetto. What has really kept you so focused okutuuka ku kaseera kano? We realize nti era mu ghetto waliyo ebiseera ebitu wabeerayo embeera etukola ki etusika ekola ki. What has kept you so focused to this very extent? What has kept me so focused is omanya nnaku yange. Ekigambo nnaku munnanga abantu abamu tebakitegeera. Ennaku omuntu bwakugamba manya ennaku yo ne bw'oba nga oli mwana wa mugagga eyenkanawa naye nga tomanyi nnaku yo tosobola ku holdinga legacy ya kitaawo kubanga oba tomanyi. Okumanya ennaku tekitegeeza nti oli munaku. Kumanya kyoyagala mu bulamu okyagala okifuna ddi okifuna otya byonna byawukana. So kitegeeza nti Irene yatunulira nnyo ekisookera ddala nti nagenda okutandika okubeera nga youth nga siina maama. So nentunulira nnyo nti maama yali ayagala ki? Yali ayagala nnyo Irene akule asome afumbirwe maybe akole ebirala byasobola okudecidinga ng'akuze. This is what I'm doing. What has kept you so low? Everything has got its own time and pace of doing things. By the time when nalibadde nyingirira music nga nvudde Makerere nsuubira nze ng'omuntu nalibadde sobola kola kyerina kola kati because everything involves in abantu nga muntu. Nze bwe nkuyitanga nakafuluma negamba njagala kwogera nawe nomba audience Mwana wa chai wanjali. Nga akugamba ekyo wena kudde. So kitegeeza Irene bw'aba kuyise leero alina ekyokugamba. Luli yali talina kyakugamba. Kyali kunyumidde nnyo n'enkwita nga atunywe mu caayi. Kyekiriwo gamba ki nekigo. Nenyina ensonga lwaki mbayise. Oba okugambye mbuno ekisinza okulwisa oba wali olabirira Mickey okusinziira ku post gye wataddeyo ku Facebook ng'olaga nti mama bwe yafa wasigala nga Mickey ali mu mikono gyo n'omulabirira ng'omwana wo
nga gwe maama we oba kyekyakulwisayo ng'olabirira mikiwa ekyo nno wali kikubiddeko n'engalo kubanga batono nnyo abafuna opportunity esobola okuraisinga their siblings nga mama wawe taliwo batono nnyo so bwe mba nze nakifuna nsuubira mukama yampa time ey'okumanya how even to handle omwana omuto naye time yaliwo naye si yali time y'obuyimba olifani wange olifani wange oyagala fuuka bambi nsaba ofuuke ngera wona okutegeera ennyimba za Irene Kayemba zalina zennyini ogenda genda ali ku YouTube otekemu Irene Kayemba ogenda nsaba bambi nemekiddamu n'abatulaba mwenna nsaba ogende ku YouTube because benakuddamu nyina ennyimba 15 nja kuba tajja funa budde bugendayo naye bw'ogendayo Irene Kayemba noteka Irene ayina ennyimba bweziti bulijjo njagala kumanya nze just simple naye kikulu nnyo ani serebu wo mu famire yammwe bonna omanyi ekigambo celeb kiva mu kigambo celebrating buli muntu yenna mu famire yange gyenva nina kyemucelebratingamu sirina like waliwo okunyumirwa waliwo okuba nti bwentulano nga nakasajja ka Miki oba omusajja Miki oba muto wange Miki mubulamu bwe mucelebratingako ekintu bwekiti so kitegeeza bonna baserebu kyabadde ategeeza ndi mentawo mu famire yammwe menta ne serebu ono alina byanyuma era kuddamu bwe nti bonna olw'ensonga mu kkubo mwe nalaga nasanga buli muntu alina kyayerudde ono najjawo omwalo omuwanvu ono nateekawo etoffaali oli nateekawo ejjinja kitegeeza bonna ani gwe weebuuzaako ku bya music like in terms of writing, in terms of production, in terms of video tusiigiremuko ekifaananyi nti wemba like nganze Kayemba since bali baayerula ekkubo mba ndi muntu really kale tera okwebuuza ku ABCD production wise engoma kuwuliriza music it sound ntera kwebuuza ku that's what we want from you ne video ne videos number one because kyesaababuulidde Irene Kayemba ali mu entity oba music level gye bayita Kids Music Revolution. So Kids Music Revolution yetwala Irene Kayemba. Irene Kayemba ng'omuntu bw'avaayo ng'oluyimba lumaze ofuluma oba nga terunafuluma oba ng'alina kyawulira kyamisinga asobola okubira Miki asobola okubira baba yawe asobola okubira Mukulu Kyagulanyi asobola okubira Dax Vibe asobola okubira Banjo Man najja Banjo n'agamba kati wano kubamu besinga etambula weeti Miki najja so it's freestyle it's not like nina kugendera kona kibuzo kyange ekisembayo twaka celebrating Women's Day emabega kaawe ennaku ezitali zawala nnyo and omulamu ogw'ensi gwonna yonna kimanya okumanya but here in Uganda abakyala babadde nga abagezaako okuva newankubadde badde basibidde nnyo emabega in all sectors ng'ogyeko ez'okuzaala so n'olwensonga eyo right now wabaddewo still bill egenda okuyita mu parliament naye twalabyeko nga abakyala baliranga bali forefront naddala ddala bannaffe bali mu diaspora and I think your music sometimes appeals to those people in the diaspora twogere ku yo image yo eri abakyala naddala mu Women's Day gye twakavaamu then lwaki abakyala basinga okuwagira ebintu bino ebyokubanga ebyobisiyaga lwaki basinga okuba nga baforefront because twalabye nga abakyala balumba ne Uganda House so twagala tugambye abakyala be basinga naye twakalaba abayimbi nga bali ku stage babadde bakyala kyebakoze kyabadde kyekiri okukolebwa ku stage so bw'oleeta abakyala nze sinalaba nabakyala sikiddamu ekyo kati ogambye nze ng'omukyala nkubiriza nnyo abakyala okumanya value yaabwe buli wotamanya value ng'omukyala ekisooka number one abantu abasinga babuuza value kyeki okuyita obuyisa omukyala that is value added si nti omwami omukyala bagimanye batya tokkiriza muntu kuteeka wansi because oli mukyala have your confidence in you nti ndi mukyala era omukyala alina kukola ki
omukyala alina okujjayo ekyo kyawulira ku mutima. Irene Kayemba bwengenda mu studio nga nnyimba ku woman painting ekifaananyi eky'omukyala yennyini nga balina okubeera. Omukyala apatikana, omukyala akuza abaana, omukyala abeera n'omwami ewaka, omukyala atasobodde kubeera na mwami waka, alina ekitiibwa kyakola ki kyatambuliramu. Tugere ku kintu kitemade gamba ekigenda mu maaso ne bill eri mu maaso mu parliament. Pozi bill gy'oba osooka okubuuza. Era gye njagala gye maaso okugamba about ey'ebisiyaga. Me world over as a journalist, as an international journalist, mbadde nkolonga abantu abaggwanga lyaffe lino. Abattaka wansi abakyala 5 n'abaami abaddeyo abaami nga 6 balumbye Uganda House in the UK ne bavaayo nga bagezaako olwanira eddembe ly'abakyala okuba ne bakyala bannaabwe. Omuyimbi omu ku bayimbi mwoli Juli Muteesasira still naye yavaayo emabegaawo n'alumba omu ku bakyala b'omusumba ku nsonga ze zimu ng'avuddeyo muwanga example. What is your take ku nsonga ng'eno naddala nga right now abakyala mulayika nga mmwe abakuliddemu ekikwekweto ky'okulwanira